بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما تينا مجفق واشتوى الله سبحانه وتعالى ويساكم وكا ومدوى محمد صلى الله عليه وسلم قرآنين يجتوى إلنا مفولا نبي أسينغا بالنبي بنا اجتوى ولو قرآنين وجامساكو إلى الله سبحانه وتعالى نسى قرآني كتبينا چومبكا صلى الله عليه وسلم إلى نتبينا نتفوكا اجتبينا اجسينغي ببينا بنا ولو قرآني يجتوى إلى قرآن يسوى جبريل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ملائكة جبريل إلى نافوكا غاي كبكا وبا يومنني بوبا ملائكة بنا إلى الله سبحانه وتعالى نسى قرآن متلوة ليلة القدر نتفوكا إتلو إتنكزو إتلو إتسنجي بلو إبسقاد بنا الله نسى قرآن موزق رمضان يتبيلانغا omwezi gwa Ramadan gwafuuka omwezi ogwenkizo ku myezi egisigalidde gyonna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atwongera okutegeera n'okuyiga era aberenga atugasa n'ebyo byaba atuyigiriza. Allahumma amin. Abooluganda ab'ebitiibwa, nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyoka ekitontome kyaffe ekya manzumatul muqaddima fima yajibu ala qari'i al-Qur'ani an ya'lama, ekitontome nga kiri mu ssomo lya tajwid al-Qur'an al-Karim, bwotya bwe tuyita bwotya bw'oyinza okubeera nga okola okusobola okubeera nga osoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'okitereeza. Ekitontome ekyo ekya sheekhe imaamu w'abasomi ba Qur'an, omusomesa w'abasomesa ba Qur'an ekitiibwa Muhammadi ibn Muhammadi ibn Muhammadi ibn Ali ibn Yusuf eyamanyikwa nnyo n'erinnya lya Ibn Jazari, eyafa omwaka gwa 833 rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ng'era twannyonnyola olunyiriri olwasooka. Olwaleero biiznillah tugenda ku lunyiriri olwokubiri oba olunyiriri olwokusatu. Osobola oluyita olwokubiri oba olwasooka, osobola okuluyita olwokubiri oba osobola okuluyita olwokusatu, kubanga olusooka twalulaba ku mulundi ogwasooka. Imamu yagamba nti yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammadu bnul Jazari Shafi'i, ategeeza oyasina essuubi okusuubira okusonyiyibwa eri omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala yanukula era awulira edduwa nga ye Muhammadi ibn Jazari Shafi'i. Kati agamba ki? Bigambo ki byagamba Imam? Kubanga mu lunyiriri olusooka tulabye nti agamba ategeeza oyo asuubira okusonyiyibwa eri omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad ibn Jazari Shafi, Muhammad ibn Jazari ali ku mazhabu oba ku nkola ya Imamu Shafi. Kati biki byagamba, biki byategeeza? Lwe lunyiriri luno olwokubiri bye bigambo bye byagamba: alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Tuddemu alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Tugenda kunnyonnyola ennyiriri zino oba ekitontome kino, naye yenna eri hafizul Qur'an, omuntu yenna akwata ekitabo kya Allah oba yakwata Qur'an y'ekitiibwa, yambaghi lahu, kimugwanidde okubeera nga akwata ennyiriri zino oba ebitontome bino, kubanga bye bifuga ensoma ya Qur'an entuufu. Nga tukozesa okunnyonnyola kwaffe okw'ekitontome, tukozesa ekitabo kyaffe kye bayita ad-daqa'iqul muhkama fi sharhi al-muqaddima ekya Sheikhul Islam Sheikh Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Mu lunyiriri olwokubiri Imaamu agamba nti alhamdulillahi wa sallallahu. Twagamba tujja kusooka tunnyonnyole olunyiriri mu bufunze oba mu Luganda kye bayita tarjama, okuvunwa translation ow'amangu, then oluvannyuma tululabe tafsiran oba ntegeera tulunnyonnyoke.
kati mu bufunze mukuvunula okufunze alhamdulillah imamu ategeeza Imam Ibn Jazari n'agamba nti alhamdulillah amatenda amajjuvu ga Allah wa sallallahu era okusasira kwa Allah kubeere ala nabiyihi eri nabbi we wa mustafahu era n'oyo gwe yabeeranga asukkulumya nga amusitula kwe kuvunula okwawamu olunyiriri olwo lugamba nti amatenda amajjuvu ga Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku Muhammadi ku nabbi we Muhammadi sallama era oyo gwe yabeeranga asukkulumya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kwe kunnyonnyola okwaki okwawamu. Kaakati olunyiriri olwo tugenda kulunnyonnyola tufunemu ebyokuyiga ntoko ebyokumanya ntoko kimu ku kimu okusinziira ku Sheikhul Islam Zakaria al-Ansari engeri gye yabeeranga alunnyonnyolamu olunyiriri olwo. Agamba atya Sheikhul Islam? Agamba nti alhamdulillah maqulul qawli. Tugenda mpola mpola kamu kanyukuta. Agamba nti alhamdulillah. Imam Ibn Jazari ekigambo alhamdulillah mulimi olwarabu tukiyita maqulul qawli, kyekigendererwa ekyayogerwa, kyekigambo ekyayogerwa, maqulu alqawli. Wakubuuza nti alhamdulillah mu lunyiriri olwo kizenga kiti kizengaani mulimi olwarabu ogamba kizenga maqulu alqawli, ekigambo ekyayogerwa. Kubanga twagambye olunyiriri olusooka lugamba lutya? yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammadu bin al-Jazari Shafi'i, agamba oyo asuubira okusonyiyibwa kw'omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala awulira. Muhammadu bin Jazari Shafi'i agamba ki? Alhamdulillahi wa sallallahu. Tuva tugambye nti maqulu alqawli kyekyo kyakola ki kyagamba. Bategereka. Imam n'agamba nti wa al, mu kigambo alhamdulillah mulimu akagambo al lam ne oba lam taarif, ekigambo akagamba ako ka al ka harf bakaita al. Agamba nti al eri mu kigambo hamdu oba alhamdu. Alhamdu akagambo al akatandika ku kigambo hamdu tuli fenna agamba kalimu bino wammanga fihi muko lil istighraqi, mulimu istighraq tugenda kukinnyonnyoka ne mubeeramu au lil jinsi oba kasobola okubeera nga kajja nga lil jinsi au lil ahdi oba kajja nga kategeeza ahdi. Kalimu amakulu ga mirundi esatu, either okubanga istighraqi bimaana al istighraq kajja nga kategeeza istighraq, oba ne kajja nga kategeeza jins, oba ne kajja nga kategeeza ahdi. Al akanyukutako al mu lulimi olwarabu kajja nga kategeeza meanings za njawulo. Bategereka. Naye mu kujjaawo mu kifo mwe kajja nti alhamdu agamba nti kajja either li istighraq. Istighraqi kwe kubeera nga omuntu istighraqi kiva mu kigambo gharq. Gharqu kwe muntu okubbira. Kimanyi omuntu okubbira bino biri mu lughatul arabiyya. Omuntu bwabbira mazzi kitegeeza akola ki? Abuliramu. Si bwe kiri? Omuntu abuliramu, omuntu wabbira mazzi, omuntu wa awuga nabbira mazzi nakola gharq, nagwira mazzi nabeera nga abbira mazzi kwakola ki? Kati ekigambo istighraq kitegeeza nti okubbiribwamu oba akagambo ako kasabibwa. Istighraq kasaba okubuna. Katwana istighraq nga omuntu wagwa mazzi n'abuliramu, kakitegeeza nti al kazze nga kategeeza okubuna kwonna. Amakulu kutegeeza nti okubuna kwonna alhamdu okwokutendereza Allah subhanahu wa ta'ala kwonna kwa Allah. Okwonna okubuna kwonna gwe kyonna kye wandirowoozezzaako nti kitegeeza okutendereza kya Allah. Olira ti al kategeeza okubuna kw'ekintu kyonna nti kyonna gwe kyolowooza nti gye kiri nga kitegeeza okutendereza kya Allah.
amakulu okutenderezebwa kwonna ayyan kan kwa Allah subhanahu wa ta'ala kibayita istighraq. Kivula kajja al nga kategeeza nti kwonna okutendereza kwonna kutini kungi kufaanana kutya kwonna kwani lillah kwa Allah yekka. Kategere nagamba nti au liljinsi oba kategeeza nti waliwo okutendereza kwa Allah subhanahu wa ta'ala okumanyikiddwa naye nga kwonna kuki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo okutenderezebwa okwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba nejinsi kitegeeza ekintu okwola okubona kw'ekintu naye ng'ekintu ekyo kimanyikiddwa tekulabirako nga Allah waga nti wal asr Allah alayira omulembe oba kale nga Allah waga nti wa khuliqal insanu da'ifa Allah yatonda omuntu nga munafu. Al insanu al kuliko al eyo bagiyita al jins amakulu ekitonde ky'omuntu ng'obuntu ye muki munafu omuntu yenna naye nga muntu kirwa jinsi kugamba okutenderezebwa kwonna naye nga kuyitibwa okutenderezebwa kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obategereka au lil ahdi oba al kasobola okujja kategeeza okumanyikiddwa okutenderezebwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala okumanyikiddwa kwonna okutenderezebwa gwe kuomanyi ng'osobola okugamba nti bannayo okutendereza taarifu ng'okumanyi kuba kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bwe yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula mu kigambo fa'asa fir'auna ar-rasula eyo al eri ku kigambo rasula etegeeza ki lil jins lil ahdi tegeeza nti rasulu oyo akaze ki amanyikiddwa ahdi yani taarif amanyikiddwa oba ategereka. Kati amatendo gonna agamanyikiddwa gonna gawakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi nagamba wa ala kulli minha yufidu byonna bisatu ebyo tulabye istighraq okubuna amatendo gonna ga Allah au lil jins oba waliwo okutenderezebwa okumanyikiddwa nga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna bitegeezaamu kyava gamba nti kullu minha byonna bitegeeza ki ikhtisas alhamdi billahi ta'ala bitegeezebwamu byonna nti amatendo gonna geyawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala geyawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Bategereka amakulu akagambo kano al hamdu akeyongera ku hamdu tukaita huruf al oba haruf tukaita haruf keyongera ku kigambo kulinya ku kigambo hamdu. Obategereka kati akagamba ako al kategeeza kirwaki kajja lwaki imam yagamba alhamdulillah natagamba hamdulillah hamdu natatandikira ku hamdu naga al kulaga ti amatendo gonna geyawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu asobola okutenderezebwa tusobola okutenda omuntu naye okutenda kw'omuntu era atenderezebwa mutuufu bwe ye Allah. Ogamba ne wetuba tutende ekyokulabirako omuntu asobola okubeera nga atuwadde oba akuwadde sente netumutendereza nitugamba nti omusajja oyo mugabi omusajja oyo mwakozebwa ebirungi omusajja oyo okitegera olw'ekikolwa kye naye ani amuwadde omutima ogwo ogugaba era ani Allah oba ani amuwadde sente ezo zagaba ffe tumutendereze olw'ekikolwa kye ekyokugaba era ani Allah. Ekitegeeza nti omutuufu w'okutenderezebwa yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kategerekesa nagamba nti amma ala al-istighraq fa dhahirun kati annyonnyola istighraq kitegeeza ki already tubadde tubinnyonnyoddeko niye nagamba nti amma al-istighraq otegeeza nti okubuna fa dhahirun ekyo kirabibwa buli muntu asobola okukiraba nti mutuufu atenderezebwa mutuufu w'okutenderezebwa ye Allah yaani ampadde ekyokulya Allah ampadde ekyokunywa Allah ampadde nagamba nti wa amma ala al-jinsi fali anna lama lillahi al-ikhtisas wabula okubeera nga waliwo okutenderezebwa
okweyawulidde kyava agamba nti li anna laama olw'ensonga nti lam mu kigambo lillah alhamdu lillah mu kagambo lillah agamba li ikhtisas keyawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala amakulu amatendo gano gentendereza geyawulidde ku Allah jinsi matendo gano gani ga Allah yekka fala farda minhu li ghayrihi teri kintu kyonna kigayingiramu akitegedde okuleka Allah subhanahu wa ta'ala nagamba ti wa illa lam yakun mukhtassan bihi nagamba ti wa illa senga tekibadde bwe kityo nga tekuli lillah mathala nagamba nti alhamdulillah natagamba lillah amatenda ago gandibadde tegeyawulidde ku Allah naye olw'okugamba nti al naleeta al etegeezebwamu jinsi nti okutenderezebwa kuno okwekika kino lillah ate yanatwongerako laamu lillah laamu eyakasira li etegeeza nti ekyo kintu kya budala muntu wajja mu lulimi olwarabu nekugamba nti hatha qalamu li zaidi eyo kalamu yani ya zaidi amakulu yeyawulidde ku zaidi ya zaidi eka hatha taamu li fatimati hatha taamu li fatima emmere yani ya fatima yani takhtassu bihi emmere yani ya fatima kati watugamba lillah matenda ago geyawulidde kwani ku Allah subhanahu ga Allah yeka subhanahu wa ta'ala abantegereka tayib ناقمت وأما على العهد فعلى معنى أن الحمد الذي حمد الله تعالى به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص بالله تعالى وابلا بتقامت عهد أما تينا مجفو أقامني كدوا قلنا قال الله سبحانه وتعالى كتجيزا مجونتي okutendereza Allah kwe yetendereza nako n'okutendereza Allah kwe yatenderezebwa bannabbi be amakulu bannabbi okutendereza kwe batendereza Allah n'emikwano gya Allah amakulu abakkiriza bonna kwe batendereza Allah konna kwa Allah subhanahu wa ta'ala okumanyikiddwa amakulu okutenderezebwa konna okwatenderezebwa Allah kwe yetendereza naye ne bannabbi kwe batendereza nabo Allah n'emikwano gya Allah kwe batendereza nako Allah subhanahu wa ta'ala kwonna kwani kwa Allah okutendereza okwo okumanyikiddwa obulungi nagamba nti wal ibratu bihamdin man dhakar nabwekityo byonna betwogedde ekigendererwa kyamu kutenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala fala farda minhu li ghayrihi okutendereza okwo kwa Allah yekka kweyawulidde tewali kintu kyonna kikola kikuyingiramu okutenderezebwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala oba tukategerekesa bulungi nga tunnyonnyose ekigambo alhamdu nti okutenderezebwa kwonna kutini kungi kwa kikaki kwonna kwani lillah kwa Allah yekka kategerekesa bulungi tayib Imam Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi nagamba nti walhamdu ate ekigambo alhamdu kati atunnyonnyola ma huwa alhamdu okutendereza kyeki oli ayinza okubuuza nti ma huwa alhamdu okutendereza kyeki nagamba nti walhamdu huwa okutendereza kwe athanau kati wantuleta definition y'okutendereza imamu aleta definition ma huwa alhamdu okutendereza kyeki nagamba nti huwa kwe athanau billisan kwe kubeera ng'oyogera ng'oyatula n'olulimi ng'otendereza n'olulimi ala aljamil olw'ekintu ekirungi al ikhtiyari ekikolebwa ala jihati tabjiri naye nga kiri mu mbeera yakubeera ng'osukkulumya min ni'matin olw'ekyengera ekikutuusibwako wa ghayriha oba n'ekintu ekirala ekitali kyengera mukategedde tebayita okutendereza ye muntu okwatula n'olulimi lwe n'ayogera ebigambo ebirungi olw'ekintu ekikolebwa
ikhtiyariya yani iktisabiya ng'omuntu oyo kati wantugera ku alhamdu ng'okutendereza kwonna okubuna nti omuntu wakola ekintu oba omuntu wafaayo nakola ekintu oba tegereka nateekamu kaweefube juhudi ye nateekamu amaanyi ge nakikolerera ekintu ekyo nakituukako ekyokulabirako omuntu asobola okubeera nga asoma nanyiikiza ebitabo nasoma natikkirwa nafuna diguli tumutendereza ne diguli yeeyo kubanga agikoleredde amakulu okutenderezebwa okuba okutendereza ekintu kiteekeddwa okubeera nga kyetutendereza ekyo ekintu ekyo kyetukitendereza nakyo kikikoleredde mukategedde nti kyetukutendereza nakyo oteekeddwa okubeera ng'okikoleredde nga kirungi naye ng'okikoleredde nga kirungi ekibi tetukutendereza nakyo tukutendereza na kirungi naye ng'okikoze ki ikhtiyariya ng'okikoleredde ala jihati ta'zim nga aba ala jihati tabjiri ngo mu mbeera yakubeera nga tuggulumiza obategereka amakulu nga tulina okwagala hubban tulina okwagala nga tuggulumiza ku ekyo kyokoze eki kyokoleredde minnemati mukyengera kyotuuseeko wa ghairiha oba ekintu ekirala tusobola okubeera nga sikyengera naye ng'olina kyotuuseeko ye imamu Sheikh Zakaria al-Ansari bwatu bwe yannyonnyola kye bayita ki alhamdu okutendereza kwe kubeera ng'ojatula n'olulimi ng'oyogera ku kintu ekirungi ekikolebwa naye ng'okyogerako kyogerwako mu mbeera ya kusukkulumya oba ntegereka olw'ekyengera eitha ekyengera ekyo nga kikutuuseeko abamu bavunwa bwe bati ti ekyengera ekyo nga kikutuuseeko oba nga kituuse ku mulala kivula nti alhamdu kiba kya waggulu nnyo kisinga shukuru kisinga okwebaza kisinga oba ntegereka amakulu omuntu okubeera ng'otendereza osobola okutendereza ku kintu ekyo ekikutuuseeko oba nga tekikutuuseeko oba ntegereka osobola okwebaza Allah oba osobola okutendereza Allah olw'ekyengera kye yawadde budala nga alhamdulillah matenda majivu ga Allah budala Allah yamuwadde n'agula emmotoka alhamdulillah tolaba newebaza Allah oba ekyengera ekyo nga kikutuuseeko ku ggwe noga alhamdulillah Allah yampadde emmotoka kyovulaba alhamdu kyawukana ne shukuru kuba shukuru yo weebaze ekyo ekikutuuseeko weebaze ekyo era kyovula nti omuntu tekiba kya mubwongo omuntu okwebaza ekyo ekitamutuuseeko naye ye ate asobola okutendereza neyeebaza Allah ku kintu ekitamutuuseeko oba ekimutuuseeko oba ntegereka tayib kati imamu Sheikh Zakaria al-Ansari natubulya nti ekyo bayita alhamdu tukategedde bulungi kwe kubeera ng'oyogera ku kintu ekyo ekirungi naye ng'ekintu ekyo ekirungi kyoyogerako gwekyogerako akikoleredde ng'ate okyogerako mu mbeera yakwagala oba ntegereka nakugulumiza oli akikoze olw'ekyengera ekimuvudde ekyengera ekikutuuseeko oba ekitali kyengera naye n'obeera nga osukkulumya n'agamba nti ate wa mithluhu almadhu ekigambo alhamdu agamba Sheikh Zakaria al-Ansari nti kyagala okufaanaganamu almadhu madhu kwe kuwaana madhu kwe kusuuta oba okuwaana mumanye mutera nnyo okuwaana abakyala nga nti ndaba eriiso lyo maama Allah nga yakuwunda Allah nga yakuwa eriiso taala Allah nga yakuwa otumwa tulungi ekyo kibayita ki almadhu kuwaana si hamdu si kutendereza naye nga ate nakyo kisobola okujja naye tugenda kulaba byawukana bitya kuba agambye nti wa mithluhu almadhu amakulu alhamdu okutendereza era kifaanagananga madhu okuwaana naye nagamba nti lakin naye byawukanamu bihadfi al-ikhtiyari okuwaana tekubeerako kubeera ng'omuntu akikoleredde ye bw'ati bw'agamba naye nga ekituufu kiri nti okuwaana kusobola okubeerawo ng'omuntu akikoleredde oba nga takikoleredde obutaali mu kutendereza nti okutendereza kiteekeddwa okubaawo ng'omuntu akikoleredde oba ntegere kyetutendereza omuntu tosobola kumutendereza ku kyatakoledde kyatakoze
omuntu tosobola kutendereza kintu kyonna kyonna n'okiwa hamdu nga tekikoze kintu ekyo. Wabula ate madihu osobola okusuuta omuntu ku kintu kyakoze oba kyatakoze. Oba mukategedde, yani ikhtiyariya au ghairi ikhtiyariya, ng'omuntu oyo akikoze oba nga takoze eki nga takikoze. Ngenda kubawa ekyokulabirako. Senga ngende ewa kabaka oba ngende ewa omukulembeze nemunjogera ebigambo ng'omuntu wallahi ng'omukulembeze tabikolanga nako, nemuga nti taata yeggwa tulisize emmere, yeggwa kabaka waffe, yeggwa buli kimu, sebo ye nga walungiwa, ye nga oli muwanvu. Oyinza n'okwesiŋŋana nga si mulungi nga si muwanvu, ebyo madihu omuwaana. Naye asobola okubeera nga n'ebyo by'omuwaana byennyini tabikoleredde oba nga tabiina aslan. Okigedde kyovola nti madihu era bagamba nti okwawukana ne alhamdu nti omuntu okubeera nga asuuta oba awaana tekiteekeddwa kubeera nga kirimu tekiteekeddwa kubeera nga kyatteeka omuntu okubeera nga awaana ekintu oba omuntu nti akyagala ku mbeera ya hubbu. Obutafaanagana ne alhamdu oteekeddwa okubeera nga oyagala oyina hubbu. Naye madihu osobola okuwaana omuntu nga omwagalako kaseete nga aslan ye nga ye tomwagala. Akigenda ng'olina kyomubalako. Akigenda kati bwe byawukanira ne alhamdu. Alhamdu oteekeddwa okuba nga gw'otendereza kituufu, you love him oba you love Allah subhanahu wa ta'ala. Ate madihu osobola okuba nga omwagala oba nga otomwagala, osobola okuba nga kyomwogerako ba kyomuwaana nga akiyina oba nga takiyina. Shekhe n'atugamba ekyokulabirako n'atuwa nti taqulu, osobola okugamba hamidtu zaidan, ntendereza zaidi ala ilmihi, ku irimu ye oba kumanya kwe. Kikkirizibwa nga nti hamidtu zaidan, ntendereza zaidi ala ilmihi, ku kumanya kwe. Sokusiŋŋana zaidi nga mumanyi, amanyi hadithi, amanyi Qur'ani, amanyi buli kimu noga nti wallahi hamidtu, kutendereza zaidi. Omutendereza ku kiri kyakoleredde. Ekigenda okozesa hamdu ku kintu kyakoze ki kyakoleredde. Naye twagambye nti okutendereza kwonna kukendeevu, si kwe kutendereza kwa Allah. Ateekeddwa okutenderezebwa ye Allah, kubanga ne zaidi ani amuwadde amaanyi okusoma biki byonna, ani amuwadde tawfiq okubeera nga atuuse ku irimu, okubeera nga atuuse ku leve ebeera nga emanyi, era ani? Allah. Kitegeeza nti omutuufu w'okutenderezebwa yaani ye Allah. Naye zaidi era tusobola okumutendereza olw'akaweefube we gwakoze ne tugaa nti hamadta wallahi zaidi okoze kaweefube okutuuka ku irimu. Wa karamihi, oba olw'okugaba kwe, zaidi mugabi nnyo, ne tugaa nti wallahi zaidi mugabi, ne tumutendereza olwaki? Olw'obugabi bwe. N'agamba nti wala taqulu, naye tetukkirizibwa gamba hamadtuhu ala husnihi, mutendereza olw'obulungi bwe. Amakoto ga nti ntendereza zaidi obulungi bwe, kubanga agamba nti obulungi buno zaidi takoze eki, tabwewa, si bubwe, tabukoleredde. Zaidi ye yakola oba ye yeekolerera okubeera nga muwanvu, okubeera nga munene, okubeera nga munyirivu, ng'alina amaaso amanene, kaweefube wa zaidi. Kati ate lwaki tutendereza zaidi ku bulungi bwe? So tokkirizibwa mulimi gamba hamidtu zaidu ala husnihi oba hamidtu zaida ala husnihi, ntendereza zaidi ku bulungi bwe. Wabula ogamba nti madahtu zaidi oba madahtu zaida ala husnihi, kwegamba mpanye kuwaana, okozesa hamdi, kitegeeza okuwaana, mpanye zaidi ku bulungi bwe, kuba obulungi obwo tabwekoleredde bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukategedde? Tayib. Yenjawulo eri wakati wa hamdi ne wakati wa hamdu ne madehu. Tugambye hamdi kwe kutendereza oba kwe kwogera ng'okozesa olulimi ku kintu ekirungi ekikolebwa omuntu ng'amaze kuteekamu kaweefube, naye ng'okikola ng'oyagala, ng'era okikola mu mbeera mu mbeera y'okumugulumiza. Olw'ekyengero ekyo
kyaba akoze oba ekyengera ekyo ekiba kikutuuseeko oba ekitali kyengera ekyo oba ekiba kituuse ku muntu omulala atali gwe. Ate tugamba nti ate almadhu okuwaana kwe kwogera nga era okozesa olulimi ku kintu ekyo ekikolebwa ekirungi, eitha ng'omuntu oli akibaddemu n'omukono oba nga takibaddeemu na mukono. N'agamba nti washukuru, ate ekitegeezebwa n'okwebaza kye bayita shukuru. Mulire ma huwa shukuru, okwebaza kwe kuliwa. Kitegeeza nti ekigambo alhamdu ne madhu ne shukuru byawukana. Mubantegereka byagala okufaanagana naye byawukana. N'agamba nti ate shukuru kye bayita okwebaza fi'ilun kiba kikolwa. Olaba wali hamdu ne almadhu yagambye kuba kukolera kutendereza okozesa kimumwa. Naye okwebaza omuntu asobola okwebaza nga akozesa ekikolwa. Okwebaza kitegeeza nti omuntu yeebaza na mumwa gokka. Kisobola okubeera nga kikolwa. Ng'ekikolwa ekyo yunbi'u an ta'zimi almun'imi, ng'ekigendererwamu kubeera nga tusukkulumya onakoledde ekintu awa kuwadde ekintu kyonna bisababi in'amihi ala shakirin au ghairihi, olw'ensonga ng'akuwadde gwa yeebaza, ng'akuwadde ekyengera oba ng'awadde omulala ekyengera ekyo. Ye Imaamu Waate wakola ki mwannyonnyola kye bayita okwebaza kyekikolwa ekikolebwa nga tukikolera oyo atuwadde ekyengera oba ategereka mu mbeera y'okubeera nga tumwebaza oba ategereka. Qawlan, ekikolwa ekyo kisobola okubeera nga kya kigambo. Nomuga nti wallahi barakallahu fikum, shukran, weebale, barakallahu fikum. Wa amalan, ate era okwebaza okwo kusobola okubeera okw'ebikolwa. Okwebaza kusobola okubeera okw'ekikolwa. Muntu nga tokozesezza mumwa naye olw'ebikolwa byo ne biraga okusiima n'okwebaza. Wa i'tiqadan, era okwebaza okwo kubeera nga kwa ku mutima. Muntu eyeebaza takunya kwenya, aba mutuufu yeebaza kubanga ayina ekirungi ekimuweebeddwa, so yeebaliza ddala ng'ajja ku mutima. Oba ntegereka. So okwebaza kulimu ebintu bisatu. Osobola okwebaza n'olulimi lwo n'okukola nga Allah bwagamba nti i'malu ala Dawuda shukra, i'malu ala Dawuda shukra. Ba ali Dawuda, abantu ba Dawuda baali bakola beebazanga n'okukola. Okitegeera Allah wakuwanga ebyengera, kolanga emirimu emirungi. Kolanga emirimu emirungi eba shukuru ku byengera Allah byakuwadde. Oba osobola okugamba alhamdu, oba osobola okuyita abantu Allah akuwadde emmotoka, Allah akuwadde okumalako Qur'an, n'oyita abantu n'ofumba emmere n'okola shukuru, abantu ne balya shukuru emanyikiddwa mu Busiraamu, ne weebaza Allah n'ekikolwa ekyokuliisa abantu emmere wa hakadha. Imaamu n'agamba nti fahuwa a'ammu minhuma mawrida, nabwekyo okwebaza ekigambo shukuru kyekisinga oba kyekibuna okusinga minhuma, okusinga biri ebibiri ekineki, okusinga alhamdu okutendereza n'okusinga almadhu okukola ki okuwaana. Lwaki kyekisinga? Mawridan, kubanga kino kyo shukuru kirimu ebintu bisatu. Kiri twagambye omuntu akozesa mumwa n'akola kinatendereza, omuntu akozesa mumwa n'awaana, naye kino kyo mawridan kirimu ebintu bisatu. Kirimu okubeera nga akozesa omumwa, kirimu okubeera nga akozesa ebikolwa, kirimu okubeera nga akozesa omutima gwe. Kitegeeza nti a'ammu. Ate n'agamba nti wa akhassu mutaallaqan, oba ategere ate kyo kyeyawulidde ku kyengera kyokka. Amakulu okwebaza ko ate kweyawulidde ku kyengera. Oba ategere amakulu omuntu gwe weebaza ateekeddwa okuba nga alina kyakuwadde. Okwebaza okwo kuteekeddwa okubeera nga yuqabilu ni'ma, kuteekeddwa okubeera nga kugobereraganya okubeera nga omuntu akuwadde ekyengera. Tosobola kwebaza atakuwadde, wabula ati alhamdu osobola okutendereza either Allah akuwadde oba takuwadde. Omuntu osobola okumuwaana either kyomuwaana nakyakirina oba takirina, naye shukuru okwebaza kuteekeddwa okubeera nga oli asoose kuwa ki ni'ma. Kyofula agambe nti wa akhassu mutaalliqan oba mutaallaqan, kweyawulidde n'ekyo
amakulu n'ekyengera n'agamba nti wahuma bilaks obutafaanaganako naki ne alhamdu oba almadhu nga bwe nkinyonnyodde nti almadhu alhamdu omuntu osobola omuwaana eitha ng'omuwaana oba n'omutendereza ku kyengera eitha nga kikutuuseeko ekyengera ekyo kikutuuseeko kyakoze oba nga tekikutuuseeko gwe nosigala ng'omuwaana kategerekese bulungi naga nti walmadhu a'ammu min alhamdi mutlaqa ate okutendera oba okuwaana kwe kubuna okusinga okutendereza. Lwaki? Kubanga agambye nti twagambye nti okutendereza omuntu omutendereza kwekyo kyataddemu amaanyi kyakoleredde oba takikoleredde. Osobola omutendereza osobola omuwaana nti bannaye onyirira okunyirira kwe takukoleredde Allah yakumuwa okozesa madhu obutafaanagana ne alhamdu tomutendereza la awo omukola ki omuwaana okkirizibwa omuwaana madhu kwekyo kyakoze oba kyatakoze nga kirungi naye ate alhamdu okubeera nga omutendereza ateekeddwa okubeera nga akoze ki ekikolwa ekyo ng'akikoze. Kyava agamba nti walmadhu a'ammu min alhamdi mutlaqa kategerekese bulungi. Imam n'agamba wa atafa ala alhamdulillah yayongera amakulu Imam Ibn Jazari yayongera atafa atfu kwe kwongera ku kintu kwe kuyunga ku kintu n'agamba nti yayunga ku alhamdulillah qawluhu wa sallallahu wa sallam kubanga tuzeeyo mu bigambo bya Imam Ibn Jazari yagamba atya mkitontome tuli ku lunyiriri olwokubiri yagati alhamdulillahi yamala okwogera alhamdulillah matenda amajjuvu gonna ga Allah yekka then nayungako